bannange buli mwami yenna wooli bwe tunaakukwatako tetugenda kusa mukono okujjako ng'oli mugagga nga Mwizeerwa kubanga tujja kutunza by'olina byonna obiwe kooti bulungi nnyo babirye. Alright, ndowooza kino tewali abadde expecting naye olunaku olwaleero nkugambye abamasheeki we betwogerera ssaawa zinene abasinga ate mulowooza tebatandise okubeera nga badduka anti omukulu mwenye yasobola okubeera nga awamba internet last year agamba mu biseera bwe bati omukulu amanyikiddwa nga Hajjati Zuula asobodde okubeera nga akomawo kati ku luno akomyewo asaba obuyambi omusajja amutambulirako omusajja ki Haji Mwizeera. Vidiyo eno njagala tugiwa obudde kubanga mulimu bingi ebyokuyiga ndowooza abafollowinga story eyo ku channel eno last year abasinga kimanyi amwa subscribinga gwatala subscribinga kubanga ndowooza tulirandika butandisi ku luno ne Hajjati Mwizeera oba Haji Mwizeera tumuyina era ssaawa zino tetugenda kubeera ku side emu nnyo tugenda kubeera nga tukuba kasavu kanyama kale katugerere mu kyatulese olunaku olwaleero nkugambye Hajjati Zuula avuddeyo n'ategeeza ensi n'agamba nti no omukulu Haji Mwizeera amutabukidde amwagala mbu akyayagala relationship bagizeewo naye ekigambo okubeera nga omukulu Hajjati Zuula mbu baamusasula akasente era wetwogerera ssaawa zineeno for her she is not interested in going to court ku nsonga z'omwana we era eno vidiyo njagala tugiwa obudde wano wennyini ogenda ofunira ekyokuyiga abakazi ekituufu baagala ki njagala osooka olabe ongambe kituufu alina okujja mu kamera kwogera bino oba yandikoze ebirala era Zubeda yabitandise baseeka munyambe omwami nayinza kubanga ayinza okuntusa nyinza okulooza munnange omusajja ali mulaavu nenga si byalaavu bino byajja n'apaakinga wali n'avaawo mukaaga gwa kiro 8 ayinza okuntusibwako oba kwagala mukyala nti oba ayagala kwongera ku haki z'alina baseeka mulina ku baana bammwe eyo abawala abali mu bikomera byammwe abanoonya abasajja omwami ono mwamuyirawo nnyo omubiri mu biseera bye mumuyite mumufunire abawala akakane ave mu lugyalo bambi andeke kitegeera kuba kati byakukutamu sibitegeera ajja kuntuusaako obulabe nga simanyi kuba kati bw'agamba nti kuddingana bwe kinaagaana gwe kinaddako okitegeera kyekiddako atumye ababaka kyeyamaniwo ku kyalo tava waka baani ewa maama wange tavaayo bana nze ngamba banaafuna omukyalo omulala ajja kukakkana so baseeka ekyo tukibalekedde muyite omwami oyo mumuweeyo ku bawala bammwe ate abato abatali bakadde nga nze gye nava omusajja yandekera abaana bana owulira yandekera abaana bato ne mulekera buli kimu naye kugamba nti sijja kugamba nti oba ndi bulungi nnyo naye alhamdulillah kati atalina buvunaanyizibwa ate ye Mungu n'amuggyako baraka limu abaami nga ye omwami afiira ku baana be abo gye bali tubalina ng'alayira ng'agamba ku mwana wange kusiba kati ng'ono yakwata omwana muwala wange ate wewuunye abaana be tayagala kabi konna kubatuukako buli kirungi akisomba fiizi be basooka okusasulwa ababe abaana kitegeeza tebajjula buli kirungi bo bakifuna mu budde amiina kasita obuvunaanyizibwa teyabusuula kakati ate taata wa munne n'amwonoona ate nga taata waabali ate ye teyeefiirayo Salamu alaikum Hajjati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wano wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajjati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno mwami Sseggona ne kaadi gy'ataafunye just kwogera mu bwogezi sina gye ndaga nga kaakati mwami Kyagulanyi yagaba kaadi ng'aziwaani
ng'azimmaani nanga Sseggona tebakuwa bannaye buba kuba bumanyirivu mu byabufuzi ani yandiwadde munne kaadi ani yandigimumye biba kubanga basinzira kumanyirivu mu byabufuzi bano bombi ani yandimye munne kaadi ani yandigimuwadde ffenna tegandibadde mawulire okuga nti Kyagulanyi bamumye kaadi era naye twandinenyeza munenye ebidongo bye biri luddawo azunga ki wakabingira emyaka 5 abasajja basanze mali myaka ameka 3 gwe yaleese emyaka 5 yagaba kaadi si yazigaba ani nyininsi bamwami mpuuga oba bali luddawa abasajja bagundivu mu byobufuzi ebyobufuzi byabwe binaabuuse nga nyininsi ayisiriza ku muyimbi eyali omuyimbi akwata omuzindalo n'ayogera ebigambo nga meseji ya byabufuzi buli bantu ne bakkiriza nti akasajja kakoze manifesito nga akasajja kalina manifesito era baba ebyokwerinda engeri gye bali babangufu abakugumba ebyokwerinda amanyi basinze gassaawo mwami Nandaala yasooka mu byobufuzi oyo gwe mujinja tambula tewali buzibu simanyi nyingiridde ebyobufuzi bye baŋŋaana ng'ababiŋŋaana be baani era ku lukiiko ki nabyo byakuwa kaadi twanabyogera na tebampa bagisigaza mwami Nandaala Mafaali Kasimu obungi bw'abantu mwami Kyagulanyi bw'ayina nebbanga mwami Nandaala lyamaze mu byobufuzi ani yandibadde asinga abantu Mafaali yandibadde n'abantu bamanyi obungi gwomanyi omwaka mwe yayingirira ebyobufuzi ate nno mwana ge kabube bugagga mwami Mafaali sente gy'alina Kyagulanyi takola ki kyokka ate abantu bali eno ate eri tekola ki lwakuba ate ye omuntu pulezidenti gw'alina pulezidenti w'eggwanga lino ate ye yasusse obungi oseka ki nvaako bino saagala kuyingirira byabufuzi yadde ekyamazima buli kanyomero ka bulamu kalimu ebyokuyiga ebyongera omuntu okukkiririza mu bwomu bwa nnyiniinsi eno ennamba y'abantu abawagizi Yesu yagigabye Kasimu Yesu yatekuludde abantu Nandaala amuweeko ababe n'atekulwa ne Mugisha muntu naye atwaleko ababe naffe abamabirizi naffe abapiiza nti kibiina kyaffe amafuta gakyatubuze amafuta ga kampe